Mwana mulenzi ono bamukutte abadde yeeyisanga munnange ate abawala abadde yafuna ebintu abyambala bwambazi ne gabeera nga amabeere munnange ate mu kifuba. Muganda wange kikambwe nnyo so nga ate omuyimbi King Saha bamulaze munnange ate omukwano nga ali mu kutuuka munnange ate ku Lemi Fashions byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako ekibadde munnange ate mu kibuga kibadde kikambwe tosobwa nga bali mwambaza munnange ate awo bampita Jaminati ensinza ku Jaminati yogi tandise munnange ate n'akatambi kenkutandisizza kano akatambi k'omulenzi ono kaakati nno abalenzi munnange ate okwefuula abawala ensangi zino munnange ate kweyongedde era ng'okusinziira munnange ate ekibadde mu comment section ku katambi kano ku mukutu ogwa TikTok kosa n'emikutu emirala munnange ate nga bwe katambudde mwana mulenzi ono ye yafunayokko munnange ate n'ebintu awo abyambala bwambazi amabeere ayambala mambale muganda wange kino kyo kikambwe akatambi kaako yambalamu ku mabeere yambalamu muwa mabeere muwa mabeere yambalamu ku mabeere soko twamayemu ku mabeere twamayemu sibo jawo muzannyo gwo baaba siba bulungi soko jemwe saati akomyewo yeresi ate fe waba asoma obadde olwedde bwatambudde dda olwedde bwatambudde dda abasomyi abalala tebajja mumanya obadde olwedde bwatambudde dda olira yebbeere lisudde mutulabe ebyaddala n'ebikolwa n'enneeyisaaye mu butuufu oyinza okulowooza nti nno muwala naye muganda wange si byangu n'akamu so kabadde kakutte nnyo munnange ate etabbu ku mukutu ogwa TikTok simanyi ndowooza yo munnange ate kyolowooza esayidi eyo so kankuggyewoko awo kaakati nno ekivulu ky'omuyimbi munnange ate King Saha kyengedde era nga boogezaako okulaba akatambi ako nga boogezaako okulaba bamwambaza munnange ate n'ebimu ebikumba nga boogezaako okulaba omukyala munnange ate nannyini dduuka eryo nga boogezaako okuliraba bamuyita munnange ate Lemi Fashions esayidi eyo King Saha bw'ati munnange ate bw'abaddeyoko eyo era nga n'omuyimbi munnange ate Fiki Gaza amwambalidde munnange ate essuuti Gaza yuji ate amasuti mugalaba tweterekera nga 14 ekololo wa King Saha segera bajeto yuti mwambale ku masuti kolo mundume temujira mu gato gato segera temutuswaza tetuto mutufu na makoni see them fully active Gaza lenga 14 ekololo wa King Saha ndio nagamba fully out
n'asooka n'amukubira drop. Abakakasizza nti nno ennaku z'omwezi nga 14 August Fikigaza bw'atyo munnange ate bw'abadde akakasa ekivvulu ky'omuyimbi munnange ate King Saha. Jjukira nti nno kigenda kubeera wali munnange ate Kololo. Oh my God.